Mwebale kwekumira Kadama TV. Lwaleero nina emboozi ya njawulo nga tuyina Kadama ayina obuzibu. Obuzibu buno bwava Uganda bwe yali azaala n'abeera nga yavaamu n'abaana. N'abaana eno bwe yavaamu ne basobola oggizaamu ate n'ajja ku kyeyo nga mumanyi nti embeera e Uganda si nnyangu. Wandisuubidde omuntu ng'ono alina obuzibu nga buno teyalize ku kyeyo naye olw'embeera okubeera nga naye ayagala okukyusa obulamu bwe y'ensonga lwaki asalawo n'agamba kaŋŋende mu mawanga g'Abawarabu njiye. Wabula bwe yatuuka eno nga bwe mumanyi nti bayinza okujjanjaba oba ne bakulongoosa naye n'otatereera. Baamulongoosa naye teyatereera. Bw'atuuka eno n'abaana oba olubuto ne luddamu ne lumuluma. Kati ali mu bulumi obw'ekitalo, boosi we takkiriza nti ali mu bulumi era ayagala abeere ng'akola. Ayagadde afune obujjanjabi bagaanye omuwa obujjanjabi. Kye mulina okumanya nti Abawarabu bano okutwala mu ddwaliro okusasulayo ssente wano bikoma mu contract nti alina okujjanjaba, alina okukola ki, alina okuwa kino, naye mu reality ng'ogenze mu nnyumba y'Omuwarabu kisinziira ku mutima gw'Omuwarabu oyo gw'osanzeeyo oba boosi wo n'abeera ng'agenda kukola ebintu ebiri mu contract. N'ebintu ebiri mu contract bye tusayininga bingi nnyo Abawarabu bano bye batakola ng'otuuse mu nnyumba. Ngenda kuwa eddoboozi lya mwana muwala ono abeere ng'akunnyonnyola embeera gy'alimu, ekintu kino kyatandika kitya, boosi we amuyisa atya, era bw'amugamba ku ky'okubeera ng'olubuto lumuluma agende mu ddwaliro kiki ky'addamu. Wuliriza bulungi nnyo ate wuliriza nga bw'oyiga. Okugenda okujja eno najjanga nga nina ekizibu kya n'abaana. Bwe nazaala omwana nga asemba n'abaana yavaamu ne bagissaamu. Kati bwe nagenda okujja eno nali mpulira kale nga obulumi bujja ne bugenda bukya ne bugenda, naye bwe natuuka eno ne ntandika okukola obulumi ne bweyongera n'olubuto ne lutandika ozzimba. Nakaweza wano emyezi 3. Kati bwe natuuka ne ngamba boosi wange ne mugamba sijja kusobola kukola olubuto oluzimba buzimbe. Boosi wange olubuto bwe lwatandika okuzimba ne ngamba boosi wange sijja kusobola kukola, ntwala mu ddwaliro. Omukazi yantwala mu ddwaliro emirundi 2 naye nga tebakola scan, just nga bankebera musaayi nga bagamba oba fungal infection olwaddayo nga bagamba bacteria, naye nga bampa eddagala n'eddagala tewali kyeryakola, tebanteeka mu sikaani. Kati we nagambira boosi wange nti antwale mu sikaani omukazi n'agaana, ne mugamba kale ntwala ku ssente zange, ayina ssente zange ez'omwezi gumu, nfuna 1,000,000. Ne mugamba ntwale ku ssente zange n'agaana. N'agamba amaze okunteekamu, yali amaze okukyusa visa yange, n'agamba ezo ssente sijja ziraba era tagenda zimpa era tagenda kuntwala mu ddwaliro, alina okunzisaayo ku ofiisi emuddize ssente ze oba emuwa omukozi omulala. Ofiisi egaanye, ne ofiisi kennyini egamba teyagala kundabayo. Kati leero omukazi agambye agenda kuntwalayo leero, oba banjagalayo oba tebanjagalayo kubanga kati maze ennaku 3 ndi wansi tewali bujjanjabi bwonna. Agambye oba banjagalayo oba tebanjagalayo agenda kuntwala nsuula eyo. Kati passport yange agamba oba tebanamuddiza ssente ze oba kumuwa mukozi mulala sigenda kulaba passport yange. Kati ndi wano ndi stranded, ofiisi eri kuŋŋamba nsasule omukazi ssente ze ndyoke nkwate ekkubo ŋŋende ku ofiisi bw'onkubira ab'ewaffe. Nze sirina ssente, ab'ewaffe nabo tebalina ssente.
kati ndi awo simanyi kyakukola simanyi wakutandikira kati leero we bantwala simanyi we bantwala wa esimu yange siina layini yeeno kati ndi awo bwentyo nsaba buyambi bannange ate kimanyi leero we banaatwala genda kubeera offline simanyi nakumanya